Awadi Msweta omuntu oluva mu bulamu bw'ensi eno kati nga Kafeero bwe yafa ebintu bye byonna obuyinza bwayo bwadda Awadi Msweta Jeno paka lwe bafuna letters of administration olwo nno Awadi Msweta be balonda obuyinza ne budda mu bo okumanaging estate omulimu gw'amateeka gugaliwo kugonjoola obutakkaanya okay kati gonjoola obutakkaanya amateeka gaodoptinga enkola y'endaga obutonde nga remedy kye basobola okuwa bano abatali bamativu ne bamatira okay kati Kafeero okumugjayo ye kennyini bamuggyeko sample kyakkakkanyiza buli mutima gwa muntu era results ezijja okuvaayo teri kati ajja kuziwakanya obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kale buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV thank you so much wenye okubeerangula bona osinzidde ali mu ggwanga lyattu Uganda ali mu East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza n'osalawo okola nga ogoberera Focus TV okola kyamaanyi nnyo ate era akenkizo kenjagala ennyo kemukolera oba kemunkolera nga nze wa Focus kugenda mu comment section ekyo kyotakkaanya oba kyotamatidde n'okiteekamu so that tukola follow up nitwongera okuba nga tukuwa follow up eyo manyi lwaki nkikola nti saagala nnyo bantu baleka mabega olw'ensonga omuntu ajja n'abuuza ekintu kye ate oba oli awo n'otakyanukula so n'olunaku lwaleero ndi ne Council Matovu ono nabagamba buli omulabako nga ndi naye tuba tuzze okutemaatema mu nsonga ezitali zimu naddala ezikwatagana ku by'amateeka eby'ekikugu nagamba nti buli lwenfuna omukugu amanyi ekintu mwesibako nnyo njige naawe oyiga nange bwe njiga Council sebo nkwaniriza nange okusanga obulamu bugamba ki obulamu bulungi nawe ogiye baleko tubulanganye tubulangana naye bwe tufissa akadde very true kirungi netujja netunyumyamuko n'abantu baffe abatugoberera oba oli awo tomanya mboozi eno tulina obulamu bw'abantu bwe tuimpaketingako mu bugenderevu oba olumu omutali bugenderevu Council abantu bangi abalaba show eri eyaggwa era abamu naba forwarding namba z'essimu n'engiteekako kyemmanyi baakufunako ndowooza n'omwami ow'ekayunga naye mutwalira mu abo naye yankubirako ne twogera so njagala nnyo otegeeza abantu nti Council ebintu bye tukolako ali ku muntu wa wansi atya amateeka manyi bantu baffe bano ekizibu kye tulina bw'owulira bannamateeka owulira omubbi ogamba oyajja tugira so kati lwaki ndeeta Council no nti ye waali erigga omuntu waffe owa bulijjo mulimu bannaffe abali ebweru waliwo omukyala yankubira essimu yabegakaawo era naye ng'ali bweru agamba yafunamu Council erina bannamateeka gwe yafuna ne beekubaana ate n'oli gwe yali aloopa bwe yakimanya nti oli ali bweru nagamba ati kati yatufumwagaza kyoli nga bakubana nono so Council Matovu agamba nti wonna wooli osobola okubeera nga ofuna enamba y'essimu nakuyamba Council ekikumpisiza leero bino ebigenda mu maaso ebya Kafeero batuse n'okubeera nga basiguukulula ebyasigalira bye okubijjako dyeni ebataakize oba bayambeko okuzuula abaana abatuufu aba Kafeero bazaala then n'okulaba ebyobugagga engeri gye banaabikola ki babigabanya naye bino nakalumanyira kwe yavudde okubeera nti nno mu mboozi ya Kafeero temuliimu ddaame ensonga zino manyi obadde ozigoberera nsimbulidde ku Kafeero naye nzikiriza nti abantu bangi balina abantu mu mbeera abali mu tuluba lyerimu nsaba oyogereko n'abantu bano tusimbe ku luufu obulamu bwaffe n'obuteekera naddala nga tuyitira mu ddaame
biki ebyo ebyenkizo bye tulina okuwa amakulu nga tutegekera obulamu bwaffe. Kati ekisooka famire y'omwami Kafeero efunye okugezesebwa kwa maanyi ate okutuusa ku famire zinyingi lwakuba zo teziba na linnya nga lyono okugenda mu mawulire okujja mu mawulire ntuboogerako. Naye nga kisooka amateeka gano gajja kuyamba bantu lwakuba abantu bagatya okubeera nga okola ki ng'olaama. Okulaama tekitegeeza nti omuntu agenda kufa wabula lubeerera era omwana wa wano omugamba kulaama olabanga kizibu naye lubeerera omuntu obuvunaanyizibwa yandibaddeko n'ekiwandiiko kyekirambika nti bannange singa bukyenkya nga nfudde ebintu byange bitambule bwe biti era abantu bo kye tebamanyi nti ne bw'otalaamu ofa omuntu ova ewaka ng'oli mulamu n'ogenda mu tawuni n'otadda ekituufu ne bagitomera naye nga tolina wakuluma ogenze tolina wakuluma moloka ne bagitomera neggwawo piki neekukuba noggwawo n'oleka ebintu mu bbanga naye nga tebiriko buwandiike. Abantu abamu bamanyi okugula properties nga tekuli wa Luganda amanyi gyali ate talina munnamateeka ate talina kiwandiiko kinnyonnyola ebyo ne bifiira eyo afudde tewali amanyi ne bifiira eyo. Kati advice yange eri bweti kyova luli nabagamba nti buli muntu at least nga bw'okwata essimu yo n'obeeramu n'omusawo n'obeeramu n'akuleetera emmere. Naye bannayuganda omuntu essimu abasinga ogisanga erimu ennamba y'omusawo Omuganda bw'aloota ekiro n'amukubira jjajja naloose bwenti kati awo nno ku ssimu y'omusawo Omuganda zaako essimu y'omusawo Omuzungu ozeeko essimu ya munnamateeka zibemu ssatu muki nga bw'ovaayo n'ogamba nina wabooda wange. Kati lwaki n'eddaama eriŋŋamba okukola totuula butuuzi n'owandiika n'oyita muganda wo wali eri n'owandiika anti era mujja kuwandiika ekiwandiiko mu mateeka tekisitandinga. Olinako oyogerako olina ogamba nti waliwo eddaame mu mateeka lwe basazaamu nga ddyofu eddaame lirina ebintu byali ebigobererwa yita munnamateeka akugayidde osobola obutayitanza naye munnamateeka omulala yenna ajja akugayira omuganda njagala kukola ddaame lyange nti neetaaga kinakyo ojja muwaayo akasente akatono akugayidinge engeri gy'omuwandiika eddaame bulungi draftinge mwenna akugamba ebyetaagisa bikolebwe ku ddaame literekebwe mu nterekebwe ki ennungi nga ne bw'onaafa terijja kuba challenged. Naye abantu mubaana bannayuganda abantu bakola eddaame lunyini nga lyakola ffu ate n'abaana ab'ekika ne baddamu ne balyozaamu effu eryokubiri kati n'osooka osanga amalaamu amafu abiri nga gakaaya naawe okufa ogitegeera. So naye on a serious note abantu bettanira okulaama kya buvunaanyizibwa olaame ng'oli guided eri omukugu amanyi amateeka kigagamba. Amateeka ki agafuga eddaame? Ku ddaame kati amateeka agafuga eddaame lirina okuba ne bye liba nalyo naye nyinza obutabiyitamu byonna naye akatono ennyo amateeka agafuga eddaame lirina okuba nga liriko ennaku z'omwezi eyaliraama lwe yalikola. Eddaame lisayiningibwa oyo eyalikola. Eddaame liba lirambika ebyobugagga by'omugenzi lyanjula omuntu ono yaani ne gy'abeera. Eddaame liwiti n'ensingibwa omuntu tatuulaawo n'awandiika yeko ekipapula kye n'agana kola eddaame lyange n'ateresa gundi. Olina obaako n'abajulizi. Okugyawo embeera y'okubuusabuusa ng'ofudde nti nedda olina okuba n'abajulizi nti banna eddaame nange naliwo ng'awandiika nange naliwo nti era twasayininga. So naye ebirala eyinza okusingako abajulizi baba babiri kati you can go more than babiri naye nga azitoka wansi wa babiri. Kakati ebisigadde okusingako awo bwe bonoolaba looya ajja kulambika ebibeera munda mu ddaame tutya engulu ki ebirina okubaamu munda naki. Then kati ekyo nga kiwedde omuntu oyo bw'atyo bw'afa ng'akoze eddaame lye eriri mu layini eyo alonze anaalituukiriza ng'afudde naye aba mu ddaame. Kyova olaba agenda otuukiriza eddaame bamuteekamu mu ddaame tusoma mu ddaame kye ligamba ne gwe baateekamu ne tugamba gwe jangu yoyo agenda mu kooti n'asaba obuyinza ne bamuwa grants ze tuyita probate najja okuexecutinga eddaame. Kanso oyandibadde wakikola ki nsonyiwa okusima anti kati tulina abantu bamirundi ebiri mu nsi tulina abakyala n'abaana kati omuntu gwabuliramu emirembe azilonga azi muntu mukulu
azonga igwa wandika eddame gwowuliramu eddembe nti ono oba mukyala oba mukazi kanso bwansooka okufa bakusooka okufa nga gwofudde oli gwe nateeka mu anti kati afudde ate gwe okyali mulamu nkyusa mangu eddaame tekiba kyawandiikibwa nti bw'obyali bibiri emirembe n'emirembe amiina kyenkugambisa nti kola eddaame leero enkya bw'ona ogulayo property endala ng'oddamu ng'okyusa okola amendiment otambula nalyo nga bw'otambula obulamu nga bweyongera oyinza okuba okoze eddaame ng'olina property 20 embeera nekwatawo 3 n'ozitunda ddamu okyuse obaye bannange lyakyukamu tukola eddaame ne lijjawo liri eryasooka tegeera noddamu nostatinga bulungi ebintu byokola ki byolina ne byoyagala bibe distributed singa oba ofudde kati kiyamba nnyo bw'obikola mu layini entuufu famire ye erisigala wamu ebbanga lyonna naye abantu abaatulaga nga temumanyi kumanya n'okola eddaame bwenfiira wano ettaka lyange terisalwangamu abaana libeerangawo buli ajja n'alimirako omuntu bw'amala okufa ebyobugagga tebiriddamu kusigala nga bya muntu omu kikkirize oba kigaane abasinga bakikola mu bukyamu ekyo bakikola mu bukyamu abantu baba balowooza era n'abamu babe ne bagamba taata yatugamba bw'afanga taata wammwe aba yafa kyova olaba mmwe mugaana okukola ekituufu ekyokolebwa waliyo bbulooka nakigwanyiza ayitawo n'afunayo ekyana ewammwe ekinywa omwenge ne beekobaana ne balibba era famire emaliriza etandise okulwanagana ebbanga lyonna mu butonde omuntu bw'ova mu bulamu bw'ensi eno byolesa olina bigabe bw'otabigaba ensi ebigabana okitegeera kati abantu bagamba nnyo ntegekera baana bange then bw'otegekera abaana okufanga ebintu ebyo biralambikidde bulungi banaabiganyulwamu bw'otalambika n'obireka buli essaawa bw'otayinaako kalandira bibbulooka gye biri bikawuula ku kyalo eyo bigenda kujja bigaba n'ebintu by'abaana baleme ku benefitinga kuba abantu mu Uganda si bangi abantu balina knowledge ku ttaka ku by'obugagga abantu bamanyi knowledge ku bintu properties managingiddwa zitya kati wajja ekivubuka kikawuula ekimubuzaabuza then bwe tumaze oyo ye muntu afudde ng'alaamye famire ajja kizibu nnyo famire okutaaguka kuba buli kimu kijja kuba kirambikiddwa bulungi kijja kudistributingibwa biggwe ne tuba n'abantu abalina incident efaananga ey'omwami Kafeero n'afa nga ye talaamye bw'ofa nga tolaamye ogenda okukolesa okusoomozebwa okw'amaanyi mu famire naye olw'okuba nti abantu abasinga luli okukubira amasimu nange abankubira balina ebizibu bingi ku famire zaabwe abazadde baafa tebalaamye omusika yabagoba simanyi byonna byetoolera awo omusika ali mu kutunda byaffe leetaazi biki bali awo abasinga baali bemulugunya ekisooka omuntu bw'afa ng'afudde mumaze okumuziika kibakakatako okufuna death certificate nga famire mufuna death certificate nga famire mutuuze famire meeting mwerondemu abantu bemugamba nti bano emitima gyabwe mimativu bamazima bajja tuyamba okuddukanya esiteeti yaffe oba okugoba okufuna letters of administration yadde ebyo mbikugamba naye n'ogwo nagwo omulimu gwetaaga looya naye nze nkuyitiramu ebitonotono yes kakati bwe munaamala awo genda mutegeeze oba mu bikiraato n'ejjenu kuba omuntu yenna olufa wano ebyobugagga byonna bidda mu mikono gy'ato n'ejjenu ebyalese era kyova olaba bw'ensanga omusika nti taata teyalaama nti nze ndi mu kutunda oggyewo obuyinza obutunda kyonna ekiddamu okukolebwa ku esiteeti eyo akikola alina okuba ng'afunye obuyinza okuva ewa omuntu oluva mu bulamu bw'ensi eno kati nga Kafeero bwe yafa ebintu bye byonna obuyinza bwabyo bwadda ewa administrator general paka lwe baafuna letters of administration olwo nno ba administrator be baalonda obuyinza ne budda mu bo okumanaginga estate nga buva wa Anthony eri najja n'abukwasa ba administrators naye abo bakwasa atya mwabalonda mutegeeza administrator general alagidde kaawo azaakakasizza bakoleze papa okakasa nti bano bantu bebaze batuufu be mwalonda azizza then ajja kubawa gye tuyita certificate of no objection
awo nno mugende mu kooti evunanyizibwa estate weba nnene mu high court mufune letters of administration omulamuzi azigranting mu family bano ba administrator bemwalonde mu bank weeks 2 nga bafunye certificate of no objection kooti tenaba kubawa granting muyina obutakkaanya nti bano ba administrator neddaffe tetwabalonda muyina omukesi obugenda mu budde obwo ne muziteekako caveat omulamuzi n'abayita n'abagamba buzibu ki nga tannazigrantinga. Waliwo akagambo koyogedde ako ka caveat nze omuntu wange wa wansi njagala ayogere okukategeera kuba mpulidde omwana ono Swazi akatadde nnyo mu bigambo byakozesa etakaliko caveat kati caveat instrument gy'oddukira ne weekubira enduulu ewa ekola nnyo ku ttaka ery'ebyapa kati nga no wagenda okufuna letters osobola okugenda naye n'ozisiba instrument gy'ossaayo ng'olaga okwemulugunyaako bwe liba ttaka bagiwandiikako era kubaako ne claim yo nti ettaka lino nti bwabangawo transaction eyagala oddikolebwako nti nsaba ntegeezebweko nze ndi beneficiary ndi muganyulwa kubanga ekyapa kiri mutaata wange naye ndi muwala biki kati kubaako era gundi ono agenda okukebera ku incumbrance wano caveat yagiraba ng'era ennyonnyola lwaki kweri kiyamba nti kati mwabasima ebintu bino bigenda munda mumugiraba nti tugiraba kakyovola wangu nakugamba luli nti agenda okugula bwankubira kanso nyina ntwa wenjagala okugula nti mpeeza block ne plot bangenda mulandizi nkebera kulaba ebyo nenkakasa nti tebiriiko tekuli caveat olundi mugwangu gukola due diligence on your behalf mukama wange yansasudde nemana enzikira ku ground nendaba abakulembeze b'ebitundu naki nemala okwasa teyininga nti ettaka lino atunda yenna nya tekuliiko nkaayana yonna kati caveat bwetyo bwekolaki bwe eyambako okuprotectinga interest y'abantu ku ttaka nga bwe nakugamba nsobola okuba n'ekyapa wano nga kuliko abantu 3 tuli babibanja naye nga owokuna yenna nnyini ttaka lyonna kakati nze ekibanja kyange kya eka 2 naye okuba seefu omusajja omulayi ekulubeesa n'ababulooka tantundire ekibanja nga simanyi nga ngenda nga nteeka caveat ku kyapa ekyo twakayanamu ne landlord ono namulanga basaalimba ku kibanja kyange nekengera nti ettaka lino nyinako ekibanja bw'abanga transaction yonna egenda mu maaso nsaba ntegeezebweko entako caveat eyo agula bw'anaagiraba ajja kumanya ndi kuli kasabo caveat alina ekibanja kya eka 2 naye nalina eka 10 ng'ajja mwami gundi yani nti yenze nti siina buzibu atunde naye nze mpita wali weewati bw'omugule ne wange temutuukayo osigala oli protect caveat ngiteekako ntya ogende wa registrar buli gundi buli district kuliko registrar awali ekitebe kya lands waliwo ba registrar gy'ogenda ani agijjako singa ono agitaddeko abanga avudde mu bulamu bw'ensi kati caveat zirina egundi 2 caveat waliwo caveat ya beneficiary omuganyulwa lesa asumu mu ttaka lya kitammwe otaddeko ettaka nga beneficiary otaddeko caveat nga beneficiary omusika temumwesiga ayinza okutunda ettaka temukola nze omwana nempita ebbali neŋŋamba wayi ogenda kanti caveat ono omusika mumanya ayinza otunda nga situmanyi kati talitunda nga tebabategedde bajja kuba kuliko caveat ya beneficiary ote expiringa naye ne mubaamu zino tubadde tukaayana nti ntaddeko caveat tukaania ettaka lino naye tuli mu kooti bemala kuggwa era ogissaako kati omusango kasita guggwa caveat bajja ne proof nti gwawedde automatically registrar nga agijjako naye kirabo ossaayo kosaako caveat ngenda kusaayo omusango n'otagussaako emaanira kusinga kubanga tewali nsonga giwetugambe giteesezaako teekolaki teriiwo so kati ebyo byonna babireeta amateeka gajja okuyamba baki abantu ne bambi abantu baffe tebamanyi tebabikozesa era babirekawo ne bagenda kubita abayambi then eyo tuvuddeyo kanso katonga tetunavaayo nsaba omalize nze Lemani manyi njagala bwe mba nkubuuza nkikira nnyo omuntu wange wawansi ategeere nze nfunyemu akasente kange miliyoni zange 3 oba 4 olwanguza eka y'ettaka mmanya ntya bino anti ebyo okubitegeera custodian w'ettaka mu Uganda wano njo ettaka nesinga lindi mukwogerako njogo ettaka eririko ebyapa wano lisinga mu Buganda kati custodian w'ettaka eryo ye lands yes
kati landizi gyosooka yasooka okubuulira ebikwata kuki ku ttaka awo oyagala okugula ebikwata ettaka eryo ekyapa kirimu oyo akuguza tekiriiko encumbrance tekuliiko muntu nkaayana yonna then netugenda twasetininga ekiri ku ground nti ettaka we liri nti abatuuze bamanyi nti woono ssentebe w'ekyala amanyi nti wano woono kati bwe tubimala ebyo bitegeera kati nze nga looya ne ŋŋamba nti maakyaza embeera eri bweti kati nze nenkola endagaano yange nga bwe mba ndi kuggwagula nga nkukuuma bulungi kyonna ekiba kizze nzibikira miwaatwa giyinza kuleetera kufiirwa omugaso gwa kanso kati n'amateeka saate bwe mba ku sayidi era yatunda era ng'akuguza nja kuzibikira miwaatwa naye tafiirwa kati kyova olaba gwe mugaso gwa bannamateeka mu transactions zino tukola endagaano nga nkimanyi bulungi nti nkya nebigenda mu gundi omuntu wange ali well protected. Yes. Bakozesa ezaba erosi b'oku byalo nammwe kibalinaako obuzibu ekyomumanyi omugaso gwazo muki mutono nnyo zisumbuwa. Then netumala netujja nabadde maze afuna letters. Bw'amala agenze wali musita general muwadde certificate of objection agenze ew'omulamuzi tewali awakanya kufuna kwa letters bazigrantinze. Bw'amala okufuna letters of administration talina ate buyinza bukwata estate gitunda kuba ya administrator. Bagenda oba bali babiri oba mwalonda omu bagenda kujja kuba aba yatutegeeza ddala administrator nti omuntu alese ebyobugagga webiti ne bwe nabilistinga mujja n'omuwendo gwa beneficiaries bagubaako abaganyulwa bonna bali 10 kati agenda tuula nammwe atemeeteme emaali eyo eri abaganyulwa kuba gwe mulimu gw'omuki omukulu ogumuweesezza leeters ezo atemeeteme bw'anaamala okutematema ng'otutte kino era ajja kumala fayiringe azeeyo eri gye yategeeza ng'afuna obuyinza nti esiteeti ya mwami Yozefu bweti bwe yagabanyiziddwa era abaganyulwa bana 10 be nalinaku buli omu yafunye kino nakino ne basayininga emikono gyabwe nti bafunye ebintu byabwe. Esiteeti eweddewo kati awo leeta zijja kuba tezikyalina muki mugaso nga teryabbye muki teryabbye munne naye olugendo olwo olw'okuba mwana Adamu muzibu batono abalutambuza mu mitendera mu mirembe ne lugguka kati ensonga lwaki nti option eyandisinze ye muntu eyaleka eddaame nga tuufu kiba kiganye nga taata yafa naye embeera bwetyo bweri tewali kyakola mujje tukwate nekuba mube guided mujje mu mateeka gabayambeko nalyo mwakivinge byemugoberera naye nga muli mu layini teryakose alumizaani munne bwe mulimu gw'amateeka omukulu. Kanso yogedde ku kigambo estate. Estate nze nnyo sobola okimanyira mu property nga ttaka mainly mayumba kitegeeza ki mu kulemani kitegeera obulungi anti kati ekiŋambisa estate kale ebyobugagga by'omugenzi munjogere ennyangu estate by'ebyobugagga by'omugenzi byonna oba ssente enkalu gwe yaleka ekitanda n'amasowaani ate ogenda kuboola amaki oyagala tuziteeka mu biwandiiko n'obanga olese abantu nga tebagenda kutawaanyizibwa naddala bannanga abantu abagenzeeku kati ne musoma bana ekiswaza omuntu yasoma okufa nga talanga kiswaza kirabikira ddala bubi yadde ate n'abataasoma kasooba nga olabye bino osomye otegedde omugaso gw'eddaame na biki biyinza okuba nga bikolebwa n'abantu abayinza okuyambako bikola. Kale ali mutugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Focus TV nkwebazaako ensuso nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo nga guli Mantala Haba. Nyina omukolo gwe nalabye nga kuliko bamaze okutimba bamala okutimba omugole atuuka afuluma bagabana ebintu byetwakkanya nga si bityo ko obudde bugenze sawa ziri mu 7 batimbye leeti batunotimba bintu byebatimbe si byebyo bambi omugole ono oba omusitressinze ate neera nteekateeka. So kati tugamba nti leeta omukolo gwo mu Focus Event Services bakwatira omukolo gwo bakolera omukolo abakuwe services omango okuli photography, videography, decoration, cake ne kajuice akawa omusonga ate ne ba MC abalungi ddala
era bamanyi ekyokukola nabo tubalina teweewuunya kujja ku mukolo gwo nga nkuleetedde MC oba nga Council Matovu ono yakulembedde abako oba teweesiimye nno nga yakulembedde abako oba teweesiimye tugezeeko nga Focus Events nga tukolera ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beine bakubrandingire business yo bintu kyoyagala kyonna ekidesigning era nga kitaaga oprintinga baba bakikolera ayagala business card ayagala stickers abagala t-shirt wa corporate uniforms banoonyeeko enamba z'essimu kwezi ku screen babenga bakuyambako kansonga tuwumbawumba ebintu byonna ebigenda mu maaso naddala yeetolodde nnyo ku mboozi ya omugenzi Kafeero ne DNA amateeka googera ki ku kintu kya DNA no andi kati kooti omulimu gw'amateeka gugaliwo okugonjoola obutakkaanya kati ogonjoola obutakkaanya amateeka gawodoputinga enkola y'endaga obutonde nga remedy kyebasobola okuwa bano abatali bamativu ne bamatira kati Kafeero okumugjayo ye kennyini bamugyeko sampo kyakkakkanyiza buli mutima gwa muntu era results ezijja okuvaayo teri kati ajja kuziwakanya nze ndowooza kyekyali ekituufu okukola era abaali bawoza omuntu tebamuzijjaayo biki bwe lwoliva ku nsi kuno n'olekako ebitateredde abantu bajja sigaza togenda kutereera gy'oli kuba ne boolesa bajja kuba tebakoze eki ate osobola kuvayo kubitereeza so kati ngamba kye baakoze kyabadde kirungi mwami kati mugenzi Kafeero ajja tebenkera gy'ali ne balese bagenda kutebenkera buli mwagenda kumanya ngwa wano nga wali so nze nganze yabadde right decision okukola abantu abalala babiraba obulala obadde balaba muntu bamusimaali kisimanyi muntu obodde simanyi abantu boogeza emotions lwakuba nti tulina ekizibu nti okwogera constitution eddembe yaliwo abantu byomwayogera kyayagala naye nga ekituufu okukola kyekyabadde ekyo era tebalina musango gwe bamenye teguguliwo kanso abaana bano bagenze mu musaayi senga bivaayo omuntu naddayo era nga si mumativu n'ebyabaddewo talina butali bumativu lwaki bonna bawiti n'ensinzi samples nga zijjibwa ku ki ate bonna ne bakkiriziganya laboratory eri mu kukola samples ya gavumenti kati ffe tukkiriza nti eyo tisobola gibypassinga ate mwe bali mulimu ya gavumenti agenda gibypassinga otya yeyade in charge supervised by the minister so kati tusinzira nti zose zivaayo zigenda kuba ziriwo obukakafu obusembayo ku baana baani omugenzi kati so ayoko wanaabaawo ekikyakaanirwa kkooti ejja kisinziirako nnyo okuwa ensala yaayo kansi waliwo basangibwa nga baatunda okusinziira ku biri ebyasooka ne basigalawo ne batunda ku estate z'omugenzi saawa zino anti kati ebyo hiyase sina puruufu bwabyo naye bwe biba bituufu ng'oli yatunda nabagamba ebyo byonna bye tubuliseemuko gye tuvudde emabega mbadde nkulaga omwana nga talina waalina buyinza butundira kya mugenzi paka ng'omugenzi afunye administrator bw'aba yafa talaami administrator omwana n'amugabira ekikyendi kyekyo omwana ekyo kyalinako obuyinza obukola ki obutunda oba obukozesa administrator yafunye obuyinza naye talina buyinza butunda ngaani nga ye so ebyo tubyogeddewo kati ansa y'ebyo oba ogirina mu tetwakwogera eŋŋamba nze yagula anti gwe yagula ogula mu bukyamu buli lwogu omuntu atunda tosobola tunda kyotalina mu buguzi mu mateeka tulina kyetuyita due diligence nga tonnagulina okakasa nti gwogulako yennannyini kyobola odda nkugamba nti wali wampa omulimu nti njagala kugula wano nentambula nenzira eno nenzirakola kye bayita due diligence so that gwe kya nti wagenda okujja nkugambye nti kituufu sasula nakimanyi bulungi nti nzibikidde emiwaatwa gyonna egiyinza okuleetera okukola ki okufiirwa era kitegeeza nti kati looyo ono muleese akakase nti ddala ennyumba eno gye banguza kati era ne issu z'ettaka luli tubadde nnyo simanyi oba tunatuukayo olw'obudde bano ab'ebibanja betera okuyamba naki abamu bagamba twafunako looya ayina atuyitamu neyeekobana ne gundi naffe balooya tuli bantu
ekyo tebakyerabira nga bw'omuli abantu mu Uganda lwobala batambula nga mulimu omubbi mulimu munnaddiini mulimu atali kati naffe baloya bwe tuli mulimu yasoma amateeka naye ng'omutima gwe mubbi very true ng'akozesa era ye akakisaako kusaidi ebba kwabeera ate bw'obeera kusaidi ebba okufuna kusooka ne kwanguwa lwakuba nti guba kwabikolimu kati faamu twasaba ne tugamba nti atukolere ku saidi eno ey'empolampola naye ng'olina impact ku ki obulamu bw'abantu kubanga ninagamba ekiso kiri double aged kisala saidi ki saidi zombi kati kiri gy'oli gwe gyoyagadde kiwujjisa ekisalira naye nga sofa ababadde n'ensuza ebibanja abafulumiza akasente kaabwe naye amatovu gyo tuyambeko wano tufubye nnyo okulaba nga bafuna value ya sente zaabwe n'okufuna ku buweerera abasinga babufunye kanso addamu bajjukiza ennamba kuba tuli mu kumbombo nga tumaliriza neetaaga ennamba yange ya whatsapp wajjuzibwa tuwa ennamba 0705 51 63 19 oba 0705 51 63 19 nera ndowooza ojja kutuyamba abantu bagi bateereko wansi yes producer ajja gituteerako ku screen awo ennamba eno eyiteko lwaki tugiteekako lwansonga okuyambako omuntu eriyo yenna mulimu bannaffe abali ebweru nga bambi byeyaleka eno yaleka bitagala kati betukoleddeko nga tebali wano bangi ebweru abamu nga aleka wano bimusumbuwa abantu balina ebweru balina obuzibu bajja ne beesiga baganda bwe baleka wano muganda we n'atunuulira akakadde kamufisaako n'avuluga ebintu amu najjanga n'okubitunda bikola ki yabitunda tulina betuyambye ne tubijja mannyo ga mpisi nga bikola ki nga bigenda so osobola okunkontaktinga n'ombuuliramu nti kino kinene kyeta n'omugambirawo ekirungi kanso kyenkwagalako open omugambira ate kyesiisobole nkugambirawo nti ekyo kyagenda kukisobola ekyo tukikyadda oba kino kijja kuddaluwa atakugamba nasooka nakusikamu sooka ofune ku ssente tukole bwetu naye nga of course tekigenda kukola ki nga tekigenda kudda kati nze siri bwe ntyo so baganda bange abali wano n'abatali wano abalina obuzimu bye tutera okukoonako mujja kulaba soyi zaffe zitera kulabika buli lunaku ebigwawo mu layini bwe twogedde tulabe bwe tusobola okuyambagana kale tiyinza kusukka wano mbadde ne kanso Matovu ono ng'agezaako tutemeratemera biki nabagamba nti byomufuna twatwogera ku bintu ebyekikugu obaddala ebikwatagana ku byamateeka abantu bangi tuli mu butamanya tukoze losses tukoze shortages naye nga tuli mu butamanya so ekimundeesa okulaba nga ayongera okutangaaza oba okukulambulira gwe biki byolina okuba ng'omanya atategedde nsaba ennamba z'essimu kweziri ku screen osobola okubeera ng'otunoonyaako n'omanya ekyenkizo ekisukka ku kino otherwise wadde mulungi okuva eri gye twatandikidde mpaka wano nze ade mbadde ne kanso Matovu for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi